Katemba yeeyolekedde mu kulayiza bakansala ku disitulikiti y'e Ssembabule abadde alina okukola omukolo gw'okulayiza bakansala ne ssentebe w'eggombolola bw'agaanye okujja okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno. Akulira okulonda mu ggombolola y'e Mitete mu disitulikiti y'e Ssembabule yabadde alina okulayiza bakansala kyokka bwe yeedimye olwo ssentebe wa disitulikiti Patrick Nkalubo wamu ne RDC ne babalayiza. Kyakwewuunyisa nti omwami ono tabadde ate nga bangambye bamulabyeko. Ripooti ngenda gizzaayo. Bakansala bano ne ssentebe w'eggombolola omulonde Beka Byayi nga bonna bannakibiina kya NUP basoose kuba birayiro byabwe wakati mu kutawaanyizibwa Olungereza ku mukolo ogubadde ku kisaawe ky'eggombolola Emitete. And defend the constitution. So help me God. Swear in the name of Almighty that I will give faithful service to this council and support and uphold the constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Ssentebe w'eggombolola omulonde Beka Byayi yeerayiridde okulwanyisa abo bonna abataagala kitundu kyabwe kugenda mu maaso ne batuuka n'okwagala okubalemesa okulayira. Kubanga waliwo ebintu ne bwabakaawo kati naye abiraba. Ono amunoonya tamanyi gyali, nono tamanyi gyali. Kubanga waliwo ekizibu ky'okunafuya saabu kaawunti eno. Ekiviiriddeko abantu okutandika tubalaba bali mu kukola mivuyo naye mu bintu ebituufu tebalabika. Kubanga saabu kaawunti erina obukulembeze. Ati sikale baali tulaze nti eggombolola eno esobola okuleeta siringi 1000 era 1000 luno mulunywemu amazzi. Naye abantu bakuze okuva ku mazzi ne batambula paka wano kati tuli mu tenti gye tupanze ati tulayire. Twagala okukakasa bakansala n'abalonzi baffe nti wakati nga tulayidde mu tenti eno tugenda kumagamaga mu bizimbe ne mu ttaka lya Uganda tuzuule ofiisi yaffe era twesange nga naffe tuli bakulembeze mu ofiisi entuufu. Ssentebe wa disitulikiti Nkalubo Patrick yeeyamye okolagana obulungi n'abakulembeze abalonde wadde ba kibiina kya NUP okusobozesa ekitundu kyabwe okugenda mu maaso. Nja kukolera bulungi wamu nabo mu bulungi ne mu bubi. Tebanaalaba ekitali kituufu bakitubuulire. Gavumenti ya Museveni bw'esindika ebintu oba luguudo oba ddwaliro tetulukolera ba movement bokka ffenna tuyitamu. Ne bwanaabaawo wa Nuupu oba wa FDC oba ki ng'alina omwana ayagala omulimo mujje ku disitulikiti nze n'abakulu bano tujja kutambulira wamu okulaba nga tukituukiriza kubanga naye munna Ssembabule. Omubaka wa pulezidenti e Ssembabule Walugembe Ramadhan akubiriza abakulembeze okuwala okwenyigira mu ntalo era n'ayambalira n'abaagala okwekomya ebintu bya gavumenti. Bw'onooba tolaba kirungi gavumenti kyekoze nga n'ebirungi ofuma bivume ate nawe ojja kuba ng'olemereddwa. Gavumenti bw'eba ekoze ekirungi ekyo kisiime nti gavumenti bannange wano yalese eki amasannyalaze. Olw'okuba akulira ebyokulonda ku ggombolola y'e Mitete aganye okwetaba ku mukolo gw'okulayiza bakansala ne ssentebe w'eggombolola kino kiremesezza okulonda sipiika kubanga mu mateeka akulira okulonda y'alina okulondesa sipiika. Kakati ensonga z'okulayira nga tuzitadde ku bbali.